alien industry wagikola ki stories z'abantu zikuba ku busenge ennyimba zikuba ku busenge abantu bagezezzaako abantu bagenda kweyambula omuyimbi yeyambule n'abakamera be naye era kigaana okukola anti olaba obuzi obuliwo lockdown eno mu kujja yani ensi yalinga eri ku refreshment kati wakyebata world order nga tosobola kuwakanya ekyo kiba kizze kati olaba ensi yali etabanguse nnyo nga batugamba nti ensi bwe yonooneka ennyo katonda ajja kwolesa amaanyi ge era alireeta ebyokulabirako okulaga nti akyaliwo okitegedde kitegeera era covid oba lockdown eyo ensi bagiggala naye nga bagiggalira ku bulwadde buli omu bwasinga okunyooma bayita senyiga kuba obulwadde ensi yonna bwenyooma nekisesa omuntu owira nti luguli bamuwadde ekitanda obakuse akolodde n'afa wali erinaku bbiri okitegera nze muzeeyi wange bwamutwala omusajja kati olaba nga jasi ensi yadda nnyo mu bintu ebyali binyoomebwa kyolaba eggaali yabeerako eyetunzi okusinga emmotoka otegedde kituufu emmotoka ne wali baddemu omuntu osobola kwesiiga bulwadde naye yali world order tolina kuvuga mmotoka nga tolina kwekwata ggaali wakiri vuga akagaali okitegedde nti ensi yayimusa nnyo ebinyoomebwa okitegera kitegeeza nti ensi yeesulira bweti ekibadde waggulu kiddako wansi nekibadde wansi kiddako waggulu kati omanyi tiktok eno keka apo akaali kanyoomebwa nnyo omanyi tiktok mu lockdown yakubako zi youtube nga tewakyali apo ena content yazikuba nabo nnyini bwe bawulira nga bakikubye ne batandika n'okugaziya eddakiika za content waabwe kuba batandikira mu seconds okitegeera ndowooza paka ebaatuuka ku 10 kati ne tubanga nti ensi yeeyubula ate ensi bwe yeeyubula ensi buno obudde ekola na bintu bya ddala nkyali ku kibuuzo kyo kiri lwaki ekiri bwe kityo kati buno obudde ensi eri ku bintu bya ddala nti obulamu bw'okufeekinga n'okusudiya bwakoma before lockdown kati kyaddala olina kubanga okakasiza ddala ky'oli nekyokola okategedde bw'oba oli wamba sigala ng'oli wamba era ensi ejja kusigala naye kuba oli wenda tofeekika naye tobeera ow'embwa neweefuula omulungi kituufu okitegedde yamaani butereevu mukwano gwange nkwaniriza ku Jika Media ensibuko y'amawulire gwatanaba kubanga osubscribinga genda maaso subscribinge likinga commentinga tusobola okubanga munange tutambula ffenna oluvannyuma lwa Pallaso okuvaayo n'ategeeza alien skin munange azze omwana ku ssomero era nga semulala ye champion gudo munange ne Fangone Forest ezizza omuliro bano nga bagamba batya naawe weewuliireko mu bisolo nga n'omuntu tomugjeemu nga kwotadde n'ebinyonyi ekikyasinza okugumiikiriza mu nsi eno tujja giyita nkoko enseera oba enkoko enkazi kyeki kyakusinza okugumiikiriza mbuuza kitya oba ojja kwebuuza kitya kigumiikiriza kitya nti enkoko empanga esobola okujja n'egirinnyira n'egifunisa olubuto n'etagirabirira n'egenda ku mulirwano n'efunisaawo olulala n'etabirabirira bwana obwo ono maama asigala alabirira obwana asigala abutakulira asigala abubikka naye empanga egenda bugenzi naye ekigumiikiriza era tekifaako sisuubira nti ffe abawagizi ba alien skin obwo bugumiikiriza tunaabutuukako tetujja butuukako kubanga Pallaso tosusse otuuse n'okuwendula Nakiwala nze nno mukyala Nakiwala nkugamba ebigambo bino wammanga
Ffe woba waneeno toyina by'otugamba. Ne woba mwana muto tetukuttira ku liiso tetukusaasira. Fresh Kid gwe mutukuba. Nja mmugeza ku oli taata. Gwe baayita ku ssomero. Ne bamugamba taata omwana wo yawemudde. Kati taata bwe yatuuka ku ssomero yagamba bugambi omusomesa nti omusomesa nze olungudde matu mpamiddewo. Omusomesa yagamba omwana ddayo mu kibiina. Taata ne bamugamba nga tebalina kye bamugambayo kuba baakimanya. Byebimu byebyo. Kakati ffe Fresh Kid tumulabanga Fresh Daddy. Byebyo byebimu bye bakola. Tewali muziki gwegumu. Ate mumutukuba Pallaso. Okyabukuta toteredde wooli. Naye obugumiikiriza nkugambye tulina butono. Tetujja tuuka kweri enkoko gye mbagambye. Tetujja butuukako ffe tuli bantu. Tujja kwokya. Jukira n'omukyala Nakiwala Kiringi naye ali awo agamba kale katusobole okuba nga ate munange tukola ku kintu kino tulabe nga Gudo adda ku ssomero. Wabula abasinga bagamba nti Pallaso ye yawendudde Nakiwala Kiringi naye nga bituufu. Kale ensonga bwe zityo we ziri ku sayidi eyo. Ensonga y'emikutu egy'empewo omuli MTN, Airtel n'emirala ekigambibwa nti bano bafere bano babbi banange ekintu kyo kisusse we kyandikomye. Bantu bangi bavuddeyo nga bakomplaininga tetumanyi oba ebintu bino gavumenti ebiraba, tetumanyi oba bekivunanyizibwako to whom it may concern oba bafuna obubaka buno. Era ng'abantu ab'enjawulo bavaayo bakomplaininga bannange emikutu sente zemusaba oba sente zemukumpanya muzitwala wa? Wabula nono wono naye complaininga. This is to Airtel Uganda and MTN Uganda. Your workers are becoming thieves. Your workers are becoming thieves. These idiots are stealing from us every single day. I don't know whether there is anybody that has talked about it or nobody has talked about it. If I'm the first, well and good. Let me start the awareness. Airtel Uganda and MTN Uganda, please check on your workers. When I have no money on my Airtel money or my mobile money, MTN mobile money, I don't get calls. But the moment I receive money like this, bam, one idiot from nowhere will call me and start telling me we are going to block your line if you don't dial star 165, if you don't dial star 185. How do they know that I've received money? Why is it every time I receive money, that is when they call me? When I don't receive money, there is no calls. That means that they have inner people that are working for Airtel or MTN that tell them that this person has received money, let's steal. Please check on your workers. They are spoiling your reputation. If you are not paying them well, pay them well, because these guys are becoming thieves. Of course, mukwano gwange awono nenkujjukiza nti obadde ku Jika Media ensibuko ya mawulire. Gwatanaba kuba ng'osubscribinga genda maaso subscribinge, likinga, commentinga tusobole okuba nga munange tutambula ffenna. Saba Mukama Katonda bankumire mweraba.